se bagiteekako tons zeyeetikko ba kilo naye akatuuti kye tuyita platform kabeerako abantu balina okukabeerako nga si bangi nnyo kati ngenda kusaba security team ya president ne bannamawulire please mutuyambe mugowe buli munnamawulire okubeera ku katuuti ka president kwaba ayimiridde n'abantu abatayitiddwa nga tebagenda kubeera boogezi oba kubalaga eri audience tebakulembeze tebadda katuuti bannamawulire mukulietingewo open space mu mbirizi oba mu mpataanya za mu mpataanya za stage president wagenda okwogera either ku kkono oba ku ddyo oba mu maaso wa stage wennyini bannamawulire mulina okuyimirira mufune stand ze mugenda okuteekako kamera zammwe okubanga mukapicturinga audience lwaki mujja kuleeta obuzibu nga akatuuti ke baataddewo kanafunyo tekasobola kuholdinga kilo na bungi bw'abantu bamidde katuuti ako akatuuti kagende kakolapusinge kate president oba kate ba candidate ate beere mawulire batandika otuvuma ng'abasirutuka oyo twogera ebigambo nga musobola okumanaginga ebintu bino njerako bazanyo muganda wange ayitawo agezezzaako okumanaginga bannamawulire ne bannamawulire muyinza okitwala obubi saagala mukitwale bubi ayitawo kyakola ne banne okujja bannamawulire katuuti n'abantu abatateekeddwa kuba katuuti kiri mateeka agafuga stage wakituyita podium obutabeerawo buzibu singa podium eyeegwa kijja tuleetera otukuba mawulire kijja tuleetera okuleeta president obuzibu n'obukosefu already musajja atambudde muhoowu eyo platform teyeetaagako bantu batateekeddwa kubeera ku platform ina abantu beyeetikkaazini obuzito bannamawulire muna agenda kuli abasecurity bagende kuli n'abatateekeddwa kubeera ku podium babeereku kola ku eyo stage egenda collapsing ego wansi erumye president sinakindi aza n'okufa please mutuyambe timu ya president y'amawulire ne security team ya president mutuyambe mu controlling enamba y'abantu ebeera katuuti president kwaba ayimiridde nkidda muyinza okulooza nti mbayingirira oba mbaataakinga gano ge mazima ngenda kusaba nnamawulire baatambulira president temudda mugenda katuuti mutandika okucreatinga open space either ku kkono oba mu kuddyo wansi wa stage oba mu maaso ga stage wemba muteeka kamera zammwe one omuntu atateekeddwa kubeera ku stage eyo kabeere nga candidate wa munnabyabufuzi tateekeddwa kubeerako ne security ebeekuma president ebengeri ku mugguukiriro stage tekkirizibwako bantu stage esobola okugwa kubanga obuzito bujja giyitirirako kino kijja kuleetera president obuvune ng'ate twakatandika campaign saagala muntu wala bubi kino nkibagambye naye mbagambye temuvuma hayitawo muga nti abalemesa nno kyakola kituufu stage eriko kiro z'abantu zirina okwetikka wabula olumu kisukka ne president batambula batala bakulembeze so kino kibagambye saagala mu kitwale bubi njala kibagamba nti bannamawulire mutandika okunoonya angles omulina okukwatira amawulire so si ku stage ya president n'abantu abatateekeddwa kubeera ku stage temubeera kabere ba security muleke akatuuti kabere opening kasobola okutwala kiro entuufu ze kalina okwetikka okowala okukosa president waffe n'akabenje akalina ogwawo ekyo kivuddeko kamala bebaza alright ngenda kwebaza bakomredi mwenna aba security abamawulire president ne timu gyotambudde naye mubaliyo balire ddala njala kubaza sofa abantu beerira mwebali nnyo kukkiriza president nakumulabirira nakubeerayo mubungi bwaliyo mubalire ddala era njala kubaza mwenna abafacilitatinga bakomredi abasasulira sente za loogi ez'amafuta ez'okulya n'eza buli kimu mwebali nnyo mubalire ddala era temujjanga okwo abakyali mu struggle so nno bwe mmala bebaza bwe bwatyo ngenda sooka kuyisaawo akalango k'okubika then tusimbula video. All right. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Musaako ne bannayuganda mwenda bali mu Uganda. Saako n'abawangaalira mu bendo olya Europe asemazinga wa Europe. Saako ne bannayuganda mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Bugirimaani naddala mu kibuga Munich. Ntwala okusasira kwange eri famire ya muganda waffe atuvuddeko olunaku lwalyo abasinga obungi mubadde mu mulaba ku mitimbagano ng'amannya g'amatuufu bamuyita Aloysius Baale. Wabula ng'onabadde ayitibwa Omuyekera Baale nga badde awangaalira mu ggwanga lya Bugirimaani okumala emyaka 43 bweddu ng'akolokota gavumenti ya Nyandi Yosoferi n'abalabazi bafuga eggwanga bubi. Muganda waffe ono Allah amujjuludde olunaku olwalero kitalo nnyo ddala bakomredi mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Germany saako ne famire ye mwenna kitalo nnyo ekya comrade Baale Allah amujjuludde olwaleero yoyo.
abadde musajja munankyukakyuka naye Allah tamusobozesa kulaba ku Uganda empya olw'ensonga nti okusinziira ku label sources obuzibu buvuddeko yalwala nafuna heart complications, liver complications n'ebintu ebirala naye nga binyuna okusinziira ku label sources eziva ku bantu amuliraanye kigambibwa nti Comrade Aloysius Bale yaweebwa kanywe okawulire oluvannyuma lw'okuba nti security ye yalaga yamoko katono ne yesembereza abantu balowooza nti baali bankyukakyuka nga si bankyukakyuka bayinza okuba nga be baleeta ekizibu ekyo. Jjukira nti n'omukulu Samson Mande ono yakaddayo e Uganda y'omu ku bantu abayesemberezako Comrade ono era gwewonye lwaki gayo nabadde serious nnyo ate ng'ono Mande yamwesembeza okuva e Sweden n'adduka n'agenda e Germany mu kaseera ke kamono avudde okugenda e Uganda. Bale afudde nga n'abala bangi bafudde mu nfa ya Bale naye ng'oyo Samson Mande oyo mission gyakoze okutiisa abaana abandi mu diaspora n'ewaka abadde balina strong hand mu kwagala okugyako Museveni. Samson Mande bw'oba ompulira essaawa zino olyamba nga the suspect abavuddeko okufa kwa Bale. Bino lumbuyenze mbyogera bw'ati bw'abadde mu ddwaliro ng'olumba ekimbe kimbalembereze. Bantu bange mbabuuzaako ndamala bakabuliriro ennaku nga satu mabega olumbe lwankuba wansi nga luva ku mutima nga gwamu amaanyi bampitira ambulance ne bantwala mu ddwaliro era ndemye intensive care naye nga nfuliragako obulungi ku lwogenza bwa Mukama. Mpeeyo mbaagala nnyo munsabireko. Yo Comrade bamu obutwa Allah mujurudde kano kamu ku butabi bwesembayo okukola era nga akyali mu mbeera eyo. Bantu bange mwena gye muli okwetoola ensi yonna, assalamu alaikum. Babuusaako era nga mbebaza okumusabira Mukama yebazibwe. Nkomyewo okuva mu ddwaliro wadde tebibadde byangu naye Mukama nkomezaawo waka. Mwebale kunsabira. Nsimanyako ensusu abo bannambuddeko mu ddwaliro abankubidde ku masimu mwenna mwebale obudde bwammwe Mukama baddizeeyo omugye. Ebadde byangu nkyali mugonvu of course naye nga nawonyera ne bansiibula. Kati ndi waka munaku ntono nja kubanzamu okukola emirimu gyange nga bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebigambo bye byasembyeyo era ala n'amujjula ng'ayise mu bikolwa bya ESO, Internal Security Organization, bambega abegera Museveni mu ntula w'amayanja. Kigambibwa nti katoke kamugyewo. Kale gwe muganda wange ali eyo nakugamba tomanyi Museveni bwa operatinga bw'oba ng'obaddeko mu lutalo ne Museveni ate ne bakusikiriza oli akasenteko. Museveni tasonyiwa teyeerabira. Ezo sente bakuwadde kendeeza ku bigambo by'oyogera na kendeeza mu mwago naye era abajja kufuna kubanga yenkola ye. Njala kutegeeza muganda wange ali eyo. Tomanyi Museveni bwa operatinga era tomanyi ESO bwa operatinga. Si buli muntu akuliraanye nti ali mu nkyukakyuka nti muntu wa nkyukakyuka. Ffe tujja jibera mpaka kuwulira bubi n'olw'ensonga eyo. Comrade Mukama akuwummuza mirembe tujja sinkana mu ggulu kubanga ffenna enkomerero ya byonna ebeera ya ggulu. So kati awo tuvuddewo katugende ku nsonga yatuleese. Bwe tudda ku nsonga yatuleese tutandise bwe tuti ng'ennaku z'omwezi ziri 27 ezaakonka ku mwezi ogw'10/2027. No, sorry. Ng'ennaku z'omwezi ziri 27 ezaakonka ku mwezi ogw'10/2025. Bono bakanjala bugende eri abagufudde omugano okulemezaawo enkola y'abakyeruppe
n'enkola ya Nyanda Esoferi mu Buganda eya system ey'okwawula mbafuge gye tuyita divide and rule. Buno baka bwange njala bugende eri abalangira n'abambejja abamu nga muri UK abala muri mu America based in Boston n'abalangira n'abambejja bali mu Uganda saako ne bamafia bali emengo n'ekibiina kya ADF aba facilitating enkola ya Museveni ne y'abangereza eya system divide and rule. Mwasasudde ssente musindika ebigambo ebitandise okwagala okusula muzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba yagenza okugenda ku malalo g'omugenzi Obote saako n'okusinkana mutabani w'Obote mu mambuka ga Uganda. Information engifunye abakifacilitating abamanyi naye njagala bagamba oba alionda yeko oba nali njogeddeko naawe nga ali mukwano gwo oba sikyali mukwano gwo nga nakubuloke nga tokyandaba. Ndi wano kugamba banziika Ttanda Kiwambya ku Chorus. Nze nabagamba temumanyi bwe mba nga ndi mukwano gwo bw'okola ensobi njigamba nange mba nkoze ensobi ogingamba sitambula na nkwezenge. Oba aliko mukwano gwange nali njogeddeko naye mu ntandikwa n'otandika okwefuulira sitwa kuba wefuula Kyagulanyi oba oli mulangira oba oli mumbejja. It's high time you zip up. Mwe kennyini mufuna ssente okuvuwa Museveni ne mwefula nti mulwanirira Obuganda mulwanira Uganda at the same time nga mukolera Museveni. Kati wenne yagambye nti ofacilitatinga ssente muzikuba Kyagulanyi okusinkana nke n'obugenda Obote. Yesawa twawule. Yesawa twawule omulenzi ku musajja n'omuwala ku mukazi. Amanya ngenda kujja wano nga some ne ssente ngeri gye mwazisindisemu ne mubaziwadde nga bayite Mengo ku facilitating ababloga ba National Reverse Movement n'aba ADF okulemezawo system eyo kubanga mukimanyi bulungi nnyo mu mulimu gwamwe kuva dda muyina omusaayi omusikire gwe mwasikiranga gwakubeeza Baganda mu ntalo ezitagasa nakwawula mu Uganda nga mukolera Omungereza n'Omunyarwanda. Ekyo kigenda kukoma ku luno. Ekyo nkiddamu kigenda kukoma ku luno. Tugenda bambala n'amanya nja googera. Ekyo kyo nkibabuulira. Wabula ate mu kkowa eryo njagala bagamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambye muyambe kkiriza. Nkiddamu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambye muyambe kkiriza. Wali mumanyi ensonga lwaki history akwata ku Buganda takyasomesebwa. Mumanyi lwaki political education mu Uganda bamujjawo. Mumanyi lwaki civic education bamujjawo. Ye video gye nakoze olunaku lwajjo bwate wagira begenda ogirabe. Kubanga tebaagala mumanyi amazima agali mu 1906 n'okutuuka mu 2025 ani abadde emabega w'emivuyo gino gyonna. Nabagambye nti Nyerere ne Museveni bonna batwala ebitundu 55 ku buli 100 ku bizibu biri mu Uganda. Omungereza n'aba nga facilitator saako n'abalwanyisa Obuganda. Nabagambye nti Obote gobanenya Obote ku kitanda kyenga olumbe lumbalembiriza ayagala genda Katonda amuyita. Yenenyeza famire ya Muteesa abamu kubamanyi nti baana ba Muteesa n'abenenyeza n'abagamba nti ensobi teyali yange ensobi yali y'Abaganda omuli abalangira n'abambejja omuli n'Abaganda ne Nabbosa Ssebuggwawo Joyce nga naye mwali. Bwe muddamu okwasaamirira nga akagega akakalu ku mudaala nga mutambuza ebiboozibozi eby'okudividingamu eggwanga Uganda amongst the indigenous tribe nja kujja amanya nga asome this week. Abalangira abambejja n'abantu Ssekinoomu abalwana Obwakabaka era kati nga muluza mulwanira Bwakabaka nga temubwawulamu era abaakozesa Obote ensobi kubanga Obote yeetonda ku kitanda kye yeetondamu ku baana ba Muteesa bamanyi nti baana be n'abagamba ensobi teyali yange byonna ebinjogerwako sinze era yeetonda. Kati bw'owulira embaata yaneti nga tesobola kumanya history tesobola kumanya ki nga bagiwadde ssente gye yasame nandigamba nti kuno ogenda gwa mu mazzi agokya nga gatokota. Kati mwakoze bu video nga mulumba Kyagulanyi. Kati njala kubuuza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe kkiriza. Ekigendera ky'abaana abantu mwadde mukimanyi. Ekigendera ky'abaana abantu mwadde mukimanyi kankibabuulira kati kavudde kwandira kyabadde bwe kiti. 1
Kyagulanyi bw'atandise okusunsula enkwezenge eziri mu Buganda ez'Abaganda mannya n'azijjamu. Kyaluma sisitimu ya Museveni. Ez'entalo muzima muzikuba wali. Kyagulanyi abaddeko abantu abamufacilitatinga ne information ne history wa Uganda okuba nti ategedde ensonga. N'asirika. N'amanya nti nze munne munnabyabufuzi ayagala kukyusa eggwanga mirembe. N'akiteeka mu mutwe. Kati bano abadde bamulindyamu namunondyamu nga kibaluma lwaki omwana alina support. N'asooka n'abalagako mu Buganda. N'agenda mu Busoga n'abalagako. N'agenda Mambuka. Kati olw'okuba nti Mambuka Kyagulanyi asookedde Wakena. N'agenda n'okumalalo gaani ga Milton Obote. Bano ne bakikozanga disadvantage bajjeyo obukuku obukadde mbuba mukube. Mu Buganda aloozinge ne mu Mambuka alemefuna sapoti nga bagamba mulaba Abaganda batandise entalo zaabwe ng'otubawala n'abattaka baka batubonna Buganda kati Omuganda azzaasaba kalulu. Kyekyabadde ekigendererwa mukitegedde. Kyekyabadde ekigendererwa era buli gwolaba akola video ng'alumba Kyagulanyi ogende Obote. Mission yabadde nti mbu Kyagulanyi aluzinge popularity mu Buganda ate ne Mambuka mbolokuba nti Abaganda bakumye olutalo ku Obote ne mutabani we ne Kyagulanyi kati ate Omuganda ajja ate okusaba obulu Mambuka mbu kitegeeza baade bakosa system ya divide mulinga ebyoya by'enkoko. Kati tekikoze kiganye. Kati wandikole ekintu okulumya omunonzika ng'oyabe muyambe ekkiriza. Video ze mwakoze zonna gwokimanyi nti zaayongedde ne zibuzibula amaaso abantu b'omu Mambuka ga Uganda. Era information baagifunye nti abantu baabwe baasiga enziro ebintu baabikola. Era Kyagulanyi bw'agenze bamwaniriza bulungi nga ne laale gy'asembyeyo kuba mulira site yandibanga ey'okubiri kuzikyasinze obunene mu nsi yonna. Mu Uganda yonna ne banga mu nsi yonna. Eno eyo laale eyinza okuba nga y'eyokubiri ezikyasinze mu Uganda agikubye mulira site eyo si Buganda ogwo si Nyoko oyolira olw'ensonga mwe mwadde mufumbye ekiboozibozi kyammwe nga mulooza kigenda kukwata kati tekikutte ate kati tugenda kuddayo mu deep history tutandika okuexposinga buli Muganda yenna abadde mu nkwe ezikyankalanya Obuganda ne Uganda. Nkiddamu bwe mututinkula tujja kuddayo mu deep history from 1966 tujjeyo buli lisiti yonna buli Muganda abalangira abadde mu nkozesanya Obwakabaka n'okwawula mu Uganda nga mukolera Omungereza mbwammwe. Nakino kankibaga mukitegeere. Kino kyekitangaaza kyenkubye gye mujjako mu maaso. Kino kyekitangaala ne simanyi bya Katonda. Nkiddamu simanyi bya Katonda. Kino kyekitangaaza kyenkubye mu maaso. Mpuliriza bulungi gwe katambi katandisa. 1. Tuli mu protest vote. Ompulya bulungi nnyo. Nti Bannayuganda bonna bategedde nti kati Museveni ne banne bonna banyalonda balina okuddayo ewaabwe. Ewagiyita tik tuba tusikowalinze. 2. Babadde bamisleadinze abantu nga bakosa system ya divide ya dulu eyo cancelled. Okitegeera mission ya Kyagulanyi to unite the nation eyo tik
egenze ekoze temuna kye mugenda kukola. One, wali obadde kaawo nga ku kyalo kuliko omusajja kafulu mu kubba nga mubbi nga kafulu. But unfortunately ne bamuyingiza okutendeka ne bamuyingiza mu poliisi. Bwe bamuyingiza mu poliisi oyo bwafuuka wa poliisi ate yaba abalira ababbi bonna basigadde ku kyalo. Ne bw'onojja okukwata omubbi ate yagaba missoni z'ababbi era yakweka ebizibiti. Kati essaawa zino Museveni ye mubbi eyali ku kyalo n'ayingira mu poliisi ne bamusomesa poliisi kati ya controlling ababbi bonna mu Uganda yonna. Kati waliwo inspector aze mu poliisi kitwale nti Kyagulanyi ye Kirumira omugenzi. Nga Kirumira ensobi gye yakola kwe kulopange wa Museveni nga alooza Museveni kyaliwo ebintu byakola ntabimanyi naye Kyagulanyi ye yategedde nti talina wagenda kuloopa, alina kuloopa mu public. Ye message ebadde olwaliro mu mambuka ga Uganda. Okitegedde kati ye message ebadde mu mambuka ga Uganda tagenda kuloopa Museveni aloopa mbadda Uganda. Message bagifunye bulungi nnyo, mukitegedde bulungi nnyo. Kati tuli mu protest vote twogera campaign zikuba tetumanyi kigenda genda maaso before 15th of January 2026. We don't know. Anything can happen. Ompulya bulungi nnyo. Naye njagala osooka nkuwa ekitangaaza kino eky'omumaaso kitulina bulungi nnyo. Bannayuganda twabeesiga emyaka 20 kino kifaananyi nkusiigira kifaananyi. Nefe obukulembeze tuwagala current. Kati kankusiigire kifaananyi. Nga nkuba bano bapropagandalisti ba NRM abali mu diaspora n'abayeka babadde bafaananga ekiboozibozi. Wano njala sooka kubuuza era njagala weetegereze. Museveni oba asigaliza emyaka emingi ku nsi sirowooza nti akyaweza emyaka egiwera 3 ku 4 okuvaawo. Kiteekeko ekyo bw'omala kirowoozaako ekyo tyasigaza emyaka 2 ku 3 okuva mu Museveni okufa si bwe kiri nti ye. Kati bw'aba agenda kufa alese atadde waani politically nga si magye, alese atadde waani nti alina support across the country ebeera X taliiwo. Ani abasigadde mu sequence oba mu angle asigadde Robert Kyagulanyi Ssentamu awo katiikingi mu NRM tekuli muntu yenna asobola kuyimirira ku Kyagulanyi essaawa zino. Teri muntu bwe tuba tuze mu politics nga tebagenda kukozesa kudita tetugenda kugenda mu military regime nga tugenze mu democracy wa kalulu. Museveni mubalire emyaka 2 okubanga wali ku nsi kubanga agenda kufa. Ani agenda okuddamu okuyina mu Kyagulanyi nga alina support across the country taliiwo. Kyagulanyi aliwo. Kati gwe atambuza propaganda Kyagulanyi takola kya leero. Yes, omulaba leero akola future program y'eggwanga Uganda. But mukube eyo gye tutambuliramu okuva kati n'okutuuka January ekintu kiyinza okugwawo. In case kiganye ate waliwo kyase okubanga ye ajja kubeera overall mu ggwanga okuggyako nga basimutte. Kyenkugambye takola kya leero. Takola kya leero. Ekyo kyakozerira n'ebitundu byagenda okukuba kitegeeza takola kya leero. Ne message gyawadde abasajja n'abakazi bagitegedde. Kati gwojja ne propaganda wo era kino nkirabula era muwulire bulungi nnyo. Abaoli olulangira olukolagane Museveni oba abataka abakolagane Museveni nfunye information nti waliwo abaoli olulangira abakolagane Museveni oba waliwo abataka abayinza okuba bakolagane Museveni oba abeeyita bazzukulu ba Buganda abakolagane Museveni mubayinza okuva n'ekiwandiiko nga kivumirira Kyagulanyi okugenda okusinkana Milton okusinkana Akena n'okugenda ku malalo g'Obote mbu bakivumira bo nga Abaganda abaafiirwa. Baganda bange bazzukulu ba Buganda mbawagabuwa kino mukijje ku nsi. Buganda gye mulimu eri w'amayiga mu Mmengo. Buganda gye mmanyi yavaawo ddaawo era tubalabula bwe mukole ekiwandiiko n'ekiddako mujja kitegeera kubanga Kyagulanyi kyakola musooke muddeyo mu 1966 mutandika okunoonyereza ani yali abagawo okulumba olubiri n'abagambye Museveni. Lwaki Museveni yadduka nga Amini amaze okuwamba kubanga Amini yamanya nti bani bakozesa Obote ensobi ne badduka era baani abeetaba mu kuwamba wa Amini nti yali Museveni.
Lwaki Aminata addanga mu Uganda ndi Museveni yamugaana kubanga ate yali gasenyo okolaki okufa. Okitegeera baani abatta abaani abeeta mukutta Ssekabaka Muteesa baali Baganda n'Abanyarwanda pure nga bakulembeddwa Museveni. Bwemba munyiiga nnyo simibazo ku Buganda balangina ambejja lwaki olunaku Museveni yasayininga nti bazobote temwakalakaasa ne mugatumuza mu Uganda over our dead bodies lwaki temwakikola? Kubanga Museveni ya keeping information far from you temwagitegeera. Bino teri historical agenda biga kuba historical na Uganda bonna babaga basirike emimwa tebasobola jogera tujja byogera kati muddemu ebizebuze nga simibazo ku Buganda simanya abalangira simanya abata mujja kutugenda basakatira wano ku social media kyo tukibabuulira. Mwagaano okulyolizing ensubi nti Museveni yabadde bintu bino nna since 1966 up to now mutandise kuna propaganda against your own. Ngafundikira katunumba kano akanyomero kano njagala ombulye mu history wa Uganda omuganda yali akubye ko lukungana mambo kaga Uganda nafuna abantu. Njagala ombulire njagala ombulye omuganda yagenda n'asukka kiira n'agenda n'akuba olukiiko mambo kaga Uganda ne bamuwulira. Ne yasembayo genda ng'agenda buwaŋŋanguse yali ani yadduka ne Mwanga yali Ssekabaka Mwanga bamutwala mbizinga by'essisiri era bamutwala bamukwese kati muwogere mpola tubeetegekedera mbabudde bafacilitator gye bali n'abalina ebibozibozi tugenda basakata nga tubasakata ku information gye tulina ate nga mwagana okumanya history mwandibadde musupportinga muzukulu wa Buganda kubanga ekimala baba bakweka information giri mu archive. Eno generation endala nnyo era ekyo nkigaddewo tugenze ku information endala. Alright, olunaku lwajjo bwe naze nekola information nentandika okulabisa Elias Salongo kwako saako n'akabinja ke nga yateeka dancing hall mu ofisi wa mayor nendabisa akawala ako aka NRM saako ne banne kitokota si kisaanikire ku ggolo ya mutungu naye ekyo si kyo ekikulu. Ekikulu kiriro ddawa wulira bulungi nnyo abali mu kuba CBS FM mugende mu maaso abali mukuba enkuuka mugende maaso yenna golaba yeebuzaabuza nga agambwa awakanya by'okkuba enkuuka mugamba agenda ali ennyina tukimanye eriyo abantu abatukoleramu bulungi nnyo nga bw'oyogera kino ajja na kino bw'oyogera na kino ajja na kino naye ng'abuukira information gy'oba oyogedde ye tajja na information wabula gwe gy'oyogedde kubanga eba erina gwekuba kati nabagafe mutuwe ssente ffe tugikawuntatakingi that's their system tugimanyi tusirika. Nekiri bubi ku ggolo ya CBS n'enkuuka nga radio n'enkuuka kiri bubi mugende mu maaso muve ku bali abakolera nti kati nze oyayogedde bw'ati ngenda kumuddamu bweti kuba sikyalina budde buddamu bantu nkola information kubanga gyenjijja nze manyiyo nze njagala okudda mu muntu ng'asobola okukola video ya ssaawa namba ng'afuluma information after information naye bano abajja obuzinga abukira information gy'oyogedde munagika counter n'akola counter attack ayi oba diffusing oba diversion no sirina budde. Just njala bagamba atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutoomira mukalakata abantu bano mbakalakate paka kuwulira bubi kati okwongerako naawe kambawo ekirala. Mujjukira video eno There's sign for the roof. You don't know come down by itself.
Radio Young, I'm going to change that. Coach, I'm going to change that. I'm going to change that. Radio Young, who's a Maika? 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 Kati kandu bavire ku ntono. Okujoka kandu bavire ku ntono. Ekiri ku CBS kitokota sekisanikire, ekiri ku BBS kitokota sekisanikire. Omukutte munyweze muve ku baawolo ku so people mbave ko kikutte mukutte munyweze kati kandu bavire ku ntono. All right. Mukomo omulongo musobola ebyama byonna bigenda kuvaayo. Nsaba okuluma kutukwasa abasajja kabako mutegeeza nti waliwo ebiwandiiko n'endagaano ezasayiningibwa Ssalonga Mulengejja nga bwe nabagambe memorandum of understanding ejjawo byonna ebiraga Obwakabaka bwa Buganda mu Buganda naddala mu Kampala endagaano eyo weeri n'endagaano ezisanya Obuganda mu ngeri yonna esoboka morale bye bigenda mu maaso mujja bbira mugenda biwulira naye kati obuzibu buli luddawo obuzibu buli wano. Bwe mukubye CBS naye ate nga mumanyi nti alwanira Kyagulanyi entalo ye Katonda naffe ze tukwezako okulwana kandu bawe mummunamanya kyemunampa munnange nannyini TV eri gye bayita BBS Efayina gwe bayita Kimba Freeman era ye ssentemu wa Buganda tuginyage oyo musajja Omunyarwanda abeera Emitiyana nannyini TV BBS musendeze ttafale muta Kimba Freeman ye ssentemu wa Buganda tuginyage. CBS FM yali nchiddamu yali radio ya Buganda kati nefuka ya Mayiga n'abafera bali Emmengo ompulya bulungi nnyo kati wefuka ya Mayiga n'abali Emmengo Salimu Sale na taking over kati Nenabasa sebugwa wala bikatacha ina mu shares wabazi ina n'obuzibu kati obuzibu luddawa obuzibu abakozi abasinga obungi bonna badduka ku CBS abasigala ko bali bwadde task ya kukuba Kyagulanyi naye nabo task bafuukidde ekizibu business eri wansi obulago tebukyajja basposa batandise okwekyanga so nga ate ebizibu bikati waliwo ekizibu ekyazzeewo kakibanyumize. Abambuuza mbu erinnya Ssalonga Mulengejja ddala lijja luddawa kandi banyonyole wattu abadde bangobera problem buli Mulange Mmengo Mayiga alina omuwala yali akola mu office ye n'amuwujja ekiwojjolo n'amubiikamu abalongo aba babiri Katonda waswa kati ffe Buganda Ssaalongo yenna mu nkola zaffe ez'okuzina abalongo oba n'okubamala tuyimba ennyimba zaffe ne kati ne Ssalonga Mulengejja gye twajja erinnya eryo tukubule tuma Ssalonga Mulengejja tombuuza amaki ekyo kitegedde butegeezi oyo n'agenda we najja erinnya eryo kati omuze gwe gumu gukyagenda mu maaso Mulange Mmengo Kimba Freeman si mujju wa biwojjolo asula ntebe ku kisaawe Ssalonga Mulengejja tawubye biwojjolo naye asula ayita kuba bikusula kuba abasula kubayita ababiri kati entabu yavudde luddawo entabu yavudde wano waliwo girlfriend wa Mayiga abadde asoma mass communication and journalism bamuleta ku BBS nga zekola intano aziwero ne ku CBS kubanga okola ku radio n'okola ne ku TV kati bamuleta okukola intano ku BBS ne ku CBS nga akola intano kati mwana n'abeera mu omunenga atambula sagala kati yenga Mayiga yayita limba Kyalibe omuli Kawoya Mwebe omuli oyo gundi ani Kimba Freeman bonga amanyi omuntu wachi wa Mayiga lwayo telubusa nga medinsireko sebuli ba siasa Ibilisi tamulinnya Ibilisi nga tamugamba kusula bugambo ku mwana muwala oyo jukiro lisinja presenter mwana muwala nga tajjula ekibbo kya Mayiga nga takiwa medinsireko munnange medinsireko nga Ibilisi mulinnya Ibilisi we mulinnya nga atandika okutokota omugamba gutokota omuwala kati senior presenter
munange ng'omwana abikula ekibbo ng'akiwa Medi Nsereko ng'alondamu emmwanyi z'alonze Mayiga ng'olugambo alutegeera ti ekibbo kye bakironzemu emmwanyi. Mayiga ng'akwata waggulu ne wansi ng'anyooka. Bw'anyooka ng'asirika. Bw'anyooka ng'akola ki ng'asirika. Bw'asirika ng'agamba Kimba Firimani n'agamba ne Kawoya Mwebe n'abala nga bagamba nti kati omwami yo tugenda mugoba bo bali bategeera. Kimba Firimani yategeera, Kawoya Mwebe n'abana ne bategeera nti Medi Nsereko yakutte mu kibbe ekitali kikye. Kati bole bategeera kati banoonye engeri gye bayinza okugawamu Medi Nsereko ku leedi. Jjukira already yali yabakolako dda damage katambi kali kenza nnye ak'Ebungereza nga bagabuuza Mayiga radio si yange. Kati Mayiga ng'ategeeza Kawoya Mwebe ne Kasozi yakulira emirimu ndowooza ku CBS nga bategeeza tulina okunoonya engeri gy'okumu kuki gyetuwamu omusajja oyo. Already twali twamweta mwadda. Nga baga tugenda mugoba tutya. Nga mugamba nti Mayiga ng'agabali nti mumugambe tugenda mugo Mayiga ngabaga tugenda mugo olw'ensonga nti ayina ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ebyekyama bye yabba gwe musango gumugobezza ku CBS FM. Nga baga kinaakola tekijja kukola nga basooka basirika nga bagamba no okusooka okuleeta ekintu ekyo tosooka ekireeti kino nga bamuyita Medi Nsereko mu meeting nga mugamba nti tikati obituuse radio tekyakola bulungi nnyo omu ku basenior presenters wano nti ye kati obadde ofuna million 2 okudda waggulu nti katugenda kuwa emitwalo 5 ng'omusaala omwezi bw'oba oli wiringi okukola osigale ng'okola obanga toli wiringi omulimu ng'oguleka. Kati senior presenter abadde ku million 2 plus ne privileges wadde afuna ng'alabanga okumunyooma. Kati naye n'atandika okusika eriyo ng'alowooza ki ekigenda omugobesa. Kumbe naye akitegedde. Bagenda okuleeta no Black Mirror nti yabba ebintu bya Ssaabasajja Kabaka eby'omuwendo oba ebintu bifaanagana ku bintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'omume bamaze okitegeera. Kati Medi Nsereko teyalinze kufuna mitwalo 5. Medi Nsereko nga bamugoba ku CBS FM okujja nga bamuzizza nga amaze ofuna information. Medi Nsereko bamugobye ku CBS FM mu Bulange Mengo tokyo asobola kumuddako kumulabako okujja nga baswadde kubanga banga byagezzaako okubira Salimu Saleh Motaase baraba ebe mukibi jukira be mukibi ayina enkwe zezamugezza n'omutwe. Kati ye omusajja oyo Medi Nsereko munange bwate bamufumudde ku CBS FM kukwata mu kibbo kya Mayiga najjamu emmwanyi zatateekeddwa kulonda amu n'alonda emmwanyi z'omusajja. Kati mukyala Mayiga ali ku Ntebe Road gwenda mifaananyi nga bakolese nga first lady oyina bajjawo balinga 8 plus naye nga tobamanyi. So kati omu ku mujjawo yagobeseza Medi Nsereko sebuli basiyaasa naye nebyo bigenda kutandika kuva mujja bitegeera kinjagadde obategeeza ku kiri ku CBS wafuwa vundu kikiri ku CBS ekyo. Kati abakuba CBS n'abakuba ki bamukole kye mulina okukola olw'ensonga kyekyo naye nga ye Medi Nsereko bamunaalidde mu maaso mukitegedde. Kati ebyo okujjako y'anaava n'abyegaana oba ne CBS n'ebyegaana oba nga balamuzza ku buli mafuta byogera naye nga mbabuulidde ekituufu kiki ekikola ki kyekiriwo. Naye ng'olwedde bwe yeexposinga Mayiga nti yenanyini CBS era kyali kireeseewo eddibu nga balina omugoba. So byebyo kati awo tuvuddewo tumala okuvaawo tugendagenda ku nsonga eyatuleese entuufu yennyini. Awo njagadde kuyitawo okubawa information. Alright. Olunaku lwalwaleero akatambi akafumye ak'omuwala Asio nga ayogera nti tebandamuwambako era Anita Amongi maama we ebigambo byonna byo muwala yabyogedde nga confirmation eri nti yali yamala dda okwetunda ekyo si kyekikuba tetumwinako buzibu. Wabula bino byonna byakoleddwa omwami gwe bayita Chris Obole, Director of Communication at the Parliament, era nga noyo controller controlling social media ne mainstream media za Uganda zonna on behalf of Anita Amongi uta Chris Obole. Era bwe mukubadde bawandise script eyo ojuwa omwala eyo gyogera n'okuba nti yayogedde ebigambo. Wabula ebigambo bino nga bwe nakoze forensics
nenyambula omuwala oyo ebigambo bino Nyanda bifunye era naayitirawo speaker Anita Amongi amunnyonnyole vulugu ono. Lwaki bamuyise wano? Voice note yasooka okufuluma ng'omuwala alaga bamuwambye. N'amaana agamba tebamuwambangako. N'amaana agamba Anita Amongi maama we. Kyokka ng'omwana bwe yafiira kitaawe. Tekuli muntu n'omu ku ludda Anita Amongi yazikadde okuwaayo ekijjanjalo ekimu, even a single bean tewali yakiwaayo. Kitegeeza it was well cooked information nga it was kind of forgery. Kino kyanyiziza nnyo Museveni kyexpose the Electoral Commission ne kyexposing ne NRM kati mumwadde mulowooza nti video yakomyawo. Video expose era Anita Amongi ali mu mazzi agookya. Ali mu mazzi agookya amayitirivu essaawa zino kubanga system yaje expose. Nabagamba oyinza okukola ekintu okulimya omuntu n'owosika nga oyabe muyambekkiriza. Eno video y'omuwala ereetedde Anita Amongi obuzibu. Expose the Electoral Commission exposing the NRM to the fullest. Kati omala okulaba video eyo kanzire kuwala mu kitabo nga teko information endala tulyoke tusimbule nga bwe twagitegese. Alright. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansule nti video eno n'okutuukako mpuliriza bulungi nnyo ne bannayuganda mwenna. And a kind of security alert, but it is awareness so that you can't be surprised when it happens. Ebiga byengenda okwogera mu ddakiika zino biringa byakulabula na kutegeeza abantu era saagala mwewunye singa byaba bituuseewo. Biringa security alert mpuliriza bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okubanyonnyola ka video kali ak'omuwala oyo ne byabaddewo kati wulira bulungi nnyo. Gwe wenna Munnayuganda najja ne bakolera video bagamba nti bakandida abasinga obungi bagenda kwejjawa bagenda bagula. Ekyo mwakirabyeko. Kati abo abakoze video nga bali against Electoral Commission ne abalemeseza okubavuganya. Nkiddamu bakandidati baffe bonna abakoze video enezigenda viral nga exposing abakandidati ba NRM abalemeseza ne Electoral Commission. Muyinza obutaddamu kulaba ku video yaabwe name lwaki. 1. Museveni yagambe with immediate effect those men and women they must be approached with immediate effect so that they can't continue to expose Electoral Commission and the NRM on 2 conditions. Those men and women must be paid to keep quiet. If they fail to do so, they will end up in jail or in torture chambers. Nkiddamu. Buli comrade yenna eyavudde ne yemulugunya nti bamulemesezza okuwandiisa oba mukyalo wa mukazi bamwami mu Uganda yonna. Bano expose the Electoral Commission expose wa candidate ba Museveni ne Museveni kennyini. Kati Museveni yagambye bakole buli kyebet ekyetaagisa kyonna mu bwangu batandika okunoonya abavubuka abo n'abakyala babatuuze babawo options ziri 2. Either okumanya bayogedde babasasule sente zonna ze bakozesezza n'ez'okubasirisa oba bwe banaagaana bagenda bagulako emisango bayingize munda. The conditions ziringa 3 Museveni. So don't be surprised nga tozzeemu okuwulira abantu bano nga boogedde oba nga bavuddeyo nga badifuse the information gye bayogedde. Ntegerekese bulungi. Ntegerekese bulungi nnyo. Ntegerekese bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Kubanga order Museveni yaziyisizza. Kati Mr. President mpuliriza bulungi nnyo. Waliwo mission enteeketeeke eyanyandwe Salimu Sale Anita Amongi gye bali mu kutambuza naye kanji B naddibanga Promax yeruwa. Enteekateeka yeeno 1. Bapulaninga okuddamu okuleeta ekiboozibozi nti Nuupu eri mu Buganda. Nkiddamu bateekateeka okuleeta ekiboozi nti Nuupu eri mu Buganda wokka nti lwaki nti olaba bakandidati bonna
bali babasibiyeko busibi ebitundu gye bageze okwesimba era bagenze okulaba nga tebalina support ne babivaamu ne begatta kwa babadde babawangu ne begatta ku NRM oba ne bawagira ba NRM oba ne bakivambu vi kati mukiraba kino kigenda kubeerawo mu mambuka mu east ne mu west nkiddamu ekyabantu okuvaamu tekigenda kukoma leero sente weziri at their disposal to do that bakandidate bafe basinga obungi bayinza withdrawinga nga bali mu system ya Anita Amongi mu 7 ne Sali Musale gye bali mu kola kino mugenda kirako mujja kulaba nga on daily basis nti waliwo oweri avuddemu kati kitandika okulaga nti NRM efunye ba parliament even before the campaigns simanya basuka mu 15 babiri nga bayisemu an opposite nga bantu bavuddemu mugenda kiraba na ye kino nkugamba Anita Amongi ne Museveni it won't work up. Why? One, we know how the state operates. You have money at your own disposal. The bad thing you did in the first place, you made Ugandans poor. Some of them, they survive on water, rent, and food. So, in case you approach someone, it's very easy for you to compromise him or her. Plus threats and other added state tactics in the jungle politics of Museveni system and the system called divide and rule. So we know that. So for us, we are not surprised because system will joke, but it won't work out because countrywide, almost 70% of Robert Kyagulanyi's center posters across the world have been teared off in all places where we are planted or where we are posted. In Chidam, kino fe tukituluma olw'ensonga tukimenti ebitundu 7 ku buli 10 posters za Robert Kyagulanyi center mu zaateekebwa mu Uganda yonna zaatimbulwayo ku biragiro bya Museveni. But njera kubuuza bwe mwazitimbula mu Bunyoro wayo na Kyagulanyi teyafunye abantu tebafunye. Mwazitimbula mu North Kyagulanyi teyafunye abantu tebafunye. Bwe mwazitimbula mu Busoga mu East Kyagulanyi teyafunye abantu yabafunye. So kichemba mu lubiriro okujja posters za Kyagulanyi ebitundu 7 ku buli 10 nga temwagala abantu bategere nti NRM mchanti national platform eri ati nagenda naafuna abantu mamulooza lunako ki kitegeeza mwa batategeera kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo poster si kye kikulu presence y'omuntu ebigambo byayogera ne message etuse ku ground nti etuse ku ground aya bas okitegedde bulungi nnyo so kati njala tegeeza Mr. President nti teweewuunya nga abantu bangi bavuddemu NRM nejja n'ekibozibozi twabagamba nopo ya Buganda yokka teyina support era abantu bayo bavuddemu so mbagambe very soon NUP candidates will withdraw from the race most especially in the east, west and other part of the country and it's going to happen kubanga sente bazibatereddewo ku meeza ekyo mukimanyi bulungi nnyo abasinga obungi basasuddwa wabula buli gwe basasula asooka n'atuuza wansi omuntu n'agamba ngenda kufumba storage gye ngenda okugamba abantu remember abantu abafuna kadi babemba pale bali 1225 425 candidates they were selected and given NUP nomination cards to contest in 425 constituencies across the country. But unfortunately, Museveni was scared because all the constituencies where NUP candidates, they were set to contest. NRM had no support. So Museveni was scared. Kubanga mba mwina mbeba parliament 15 mwa plus nga NUP inako bina 25 kiba kitegeeza ne bwokola otya agenda kukuba. Kati bano basaze basokokosa sente zonna nga kibasobola okukola. Ompulidde bulungi nnyo ekyo kyombere nga mukirinze. Abamba bonoonya engeri gye bagenda okukola mu statement si era njagala mu keeping mu archive yammwe buli withdrawing mufune statement ye kati statement mugifuna mugicomparing ne statement z'abakomuli bonna ab'EGM zifaanagana zaawukanira mu luddawa mu mpandiika mu nsengeka y'ebigambo
ekibajjeemu lwaki bavuddemu ng'ekyokukasa electoral commission kyo kijja kujjanga akanyeebwa mmagambe mugende ebintu bino ensengeka y'ebbaluwa ebigambo ensonga lwaki bavuddemu na kiki mu bikomparing ku bbaluwa zonna zinaba zifulumye ku bantu abo kubanga zonna ziri state funded era state yennyini ebakolera statement kati ekyakoze ensobi ku Wanita Amongi kulisi obole olwokuba naye obwongo buli mu ssole y'engatto yazze kennyini nawandika script n'agiwa oyo omwana asiyo n'ayokya bwokya kikirese Museveni okunyinga awo tuvudde tugenze ku nsonga endala. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Platform bana Uganda bonna baagala enkyukakyuka muwulirize bino wammanga. Electoral Commission ekulemera Simon Byabapama Electoral Commission ngekulembera mu Simon Byabakama bukyanga batandika okuwandiisa bagenda okwesimba okulevo zonna ndiye babadde bakolanga bayina abantu bakunganyiza nga ba training across the country. It's a daily training nga basomesa ba returning officer ba EC agents across the country. Kiki babasomesa era kiki babagamba wano nsaba oteekewo amatowulirize bulungi nnyo. Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda ne ba returning officer bonna across the country ngenda be exposinga nze sina gwe exposinga akalulu akawedde njagala ovuga obwongo bwobuzze mabega mu kalulu akawedde eroddemu orewinding okuzza obwongo mabega mu kizungu bakita rewind your memory or your mind back to the 2021 elections results. Engeri gye bazisomamu n'engeri gye zaavanga ku district talent centers n'engeri Electoral Commission gye yasomangamu obululu buno kati ye system gye baagala okuzza olwaleero ogenda kumbuuza system yeruwa yeeno wano bakimanyi nti bannayuganda muggwamu nnyo amaanyi kati nawuli mbu baakiraba twaggwamu amaanyi kati bakigenda kizza kyekiriwa one already bategedde tebasobola kufuna 25% Museveni tasobola kufuna 25% ndiye nga bayita Monira bafunye dda Dr. the results zaabwe zibagenda okukola ki zibagenda okulangira ko Museveni kati zine za Kyagulanyi entuufu eziri mu 85% bagenda mbu zinogera ddagala batya bayina system eri bweti bategeza ba returning officer ne ba polling agents bayibona across the country ntiye tugenda kusooka kusoma results za Museveni wonna wawangudde ngeza Kyagulanyi bazituddeko zonna nawuli bakikola nga basooka ne bakolaga ate Museveni alinya awangudde ne bajja ne basoma district bane constituency Kyagulanyi wawangudde kanolaba nga bazzeko close ne baddamu ne basoma Museveni nga alinya ngeza Kyagulanyi nga batazira bawo ne bamala ne basoma obezacha nolaba nga zirinya bamala ne baddamu ne basoma nga Museveni yonna gye babbira gye wanguddeko ne gyatawangu bafumba obujulizi ne results ne batandika ozisoma kati kye kiba plan goteekawo njagala owandiike wano nti ekintu ekyo wakyobuzavinga mu kalwa akawedde nti kyenkugamba kituufu era kye bagenda okukola mala okunywa ku mazzi kati kino baki basomesezza okuva lebalangi lwebawandika bakandidate baki basomesa buli lunaku kye bagenda okukozesa nga results za Kyagulanyi bagenda zituulako basooke basomeza Museveni kati balanga Museveni alinye baagadde nga basomeza Kyagulanyi speed yawo nga mulaga zigenda okusuka kuza Museveni nga baziyimiriza nga badda basomeza Museveni beza Museveni abawumuzamu kati wonna Kyagulanyi wabagenda okuwawangudde bagenda ziretanga after okusomeza Museveni kati mwabali ku
TV bali ku tale center nga mulya mugamba nga bulijjo ebyo nenge eno kakodyo ke baakoze salulina kati sema baka mubo wakanya information yena nabagamba ati government bwechuka tugenda ballet that evidence na buli kimu Simon baka mubanga tembate musomesa bantu system eyo nga bwe navule nenjogera ku ya biometric scan voting system nga notavayo kujogerako neno jenjogedde olwaliro sirikira ddala kubanga imukola byonna tubimanyi bulungi nnyo ekituyambye nti leero tuzze before okweexposing a system ensi eberenge emanyi era ensi njagala emanyi in time before elections ne president kibina kya national platform kibenga kimanyi ensonga lwaki nabagamba ati please mukuliyetinge WhatsApp groups ku buli polling station nga tufuna DR form 2 ofune ya Nyandwe ne ya Kyagulanyi nozikube bifaananyi ne muzisindika katulabe sema baka mwajja okusoma ebindala nga fiza Nyandwe tuzirina ajja asomendera bazi banazivudde izira wala shajja tubulira kinabagamba luli nti tufune simu ngokuba screenish okuba derawo ya Museveni form ya Museveni nti yes kubanga buli omwana okufuna copy wa Museveni anofuna dira ya Kyagulanyi results no wafa inofuna dira forms za results za Museveni katuberenga tuli nazo then tuleba nagenda okuzirangirira endala nga teziriyo omwana baloza nti abantu basiru nnyo ate Museveni let me tell you this and say Bakama you think that this time around we are stupid we are not we are watching each and everything ask yourself why is it that Museveni came out as a candidate he's not supposed to talk about the electoral process and which system is going to be used by the Electoral Commission. Ask yourself why Museveni came out to talk about the new system which is going to be used in the forthcoming elections and Robert Kyagulanyi Center, including the National Unity Platform, didn't come out to talk about that issue. They are quiet because they know the right time is coming. They know. Because it's good enough. You are on, for us, we are not panicking. It's you who's panicking right now. You're already introducing a fake system which failed to work in USA. The system failed to work in Kenya. The same system failed to work in Cameroon as well and other parts of the world. The system doesn't work. One, in Uganda, it can take even a week without power. Even the EC agents, they're lacking information about the biometric system. Even Ugandans, they know nothing about the biometric electronic voting system. Nobody knows. So how are you going to conduct that system unless you are planning something else against Ugandans? We lack power in Uganda. The gadgets from China are fake. Even the agents from EC, they lack knowledge about the system. So who is going to operate those systems? We know, and Kyagulanyi is quiet, and National Platform is quiet because we know that very soon you are going to expose yourself. Right now we are trying to expose you, but more people, within the few coming days, they are going to come out to expose you. And those who want to have been in the system, knowing the system. So, I'm here to inform the Electoral Commission and the stakeholders, please, put it in your mind that Uganda has passed through a very hard situation politically, that we haven't yet changed power through peaceful means almost for 63 years since our independence in 1962. So this time around, we are not going to fight with the EC or anybody in Museveni's government, but people will decide the fate of that country. So whoever willing to cause chaos in the system, or either you were a soldier, you were a policeman, you were EC officer, I'm here to remind you that we are in the global village, whereby we can allocate each and every person who is going to joke with the will of people very soon. So, mukole buli kimumanyi nga mukikola nga mukitegeera. Very soon tugenda ku trackinga buli kimu kyemukola kubanga tokimanyi. Mbabuulira eri abantu bagenda okuyingira mu struggle gimujja ku katono nga bakafulu mu IT. Eri abantu bagenda okuyingira mu system nga balina information to expose kuba kati tuli gye tunala ku exposinga action zigenda kuliba very soon ekyo mukirinde.
ekyo njagadde kitegeeza president aberenga akimanyi nti bagenda kikozesa okuba nti ye system empya gye batadde waawo mukitegedde bulungi nnyo Mr. President kansule ekintu kitegedde bye benjagadde okutegeeza bwe nva ku ekyo bwenva ku ekyo kanzire ku nkulu Nobert Mawobe. Nobert Mawobe okusinzira ku sources zenfunye nebyentegeddeko musajja ono mubi nnyo bambi alinga sirimu simanyi lwaki alina obukyayi ku Baganda simanyi lwaki yekyawa kyawa Nobert Mao ali mu kukola ebintu ebitakkizibwa mu mateeka kansome message zino ulira bulungi nnyo. Good evening, Mr. Fred. I'm here to inform you that Nobert Mao has become a problem in the northern part of Uganda and must be exposed like never before. He traded the justice of Gulu people for money and he's been in a sport, he has been sporting and putting elders in targets in northern Uganda, most especially the Gulu. Mao is moving around the northern part of the country, targeting each and every resistant traditional leader who is against Museveni's rule. But Mao is moving around, targeting them, profiling them, informing Museveni and his system who are those leaders, the traditional leaders who are resistant to Museveni's rule. So Museveni, naturally, right now, as I speak, right now, Mao is profiling all the traditional leaders in Gulu or in northern Uganda who are resistant to Museveni's rule. His weapon in northern Uganda is to weaken the national platform with the tribal segments against Robert Kyagulanyi Ssentamu in that part of Uganda. So inform the public that Nobert Mao is more than AIDS, is more than Ebola, is more than chicken pox. I don't know what happened to this gentleman, but the gentleman hates Baganda and he, in fact, is among the people who are reading the plan of eliminating Robert Kyagulanyi Ssentamu. But if you sit with him and ask him what went wrong against Robert Kyagulanyi Ssentamu, he can't give you the answer because at time, he even betrayed his fellow Northerners by giving information to Museveni, which led to the death of late Lokech's brother, late Jacob Olanya, and others who are still at Raj. So it's Mao who did so that Museveni remains in power after betraying his fellow Northerners. More so, even Mao, critical some time back, he exposed his boss right now, Museveni, by informing the international community that whatever happened during the Kony War, it wasn't Kony there. It was Museveni himself, plus his government officials and agents who butchered the people of northern Uganda, and the video is there in the archive. So there is no way how Mao can come out to deny what he said previously and what he's saying right now, because he's a confused confuser, because he received the money and he was promised a big office in the coming election. So exposing Mao that he should be very careful. In fact, the people from northern Uganda, they have started to find the way, if it is possible, to check his DNA. He might be not belonging to the Northerners. He might be a person from Rwanda who is camouflaging to be from northern part of Uganda. Please inform the public about the message. Bobby Tegede. Oluzungu lwenjogera lwangu lwakutegeera siru abali bagundi
ba lawyer ruzungu lwange lwa bulijjo baluta casual English siruli muntu lwakubuzabuza abantu byenjogedde mbude mbitegedde bulungi nnyo saagala genda kwebuzabuza ntabitegera buli omu bitegedde bulungi nnyo sola biddamu obitegedde bwe mmala bitegeera kati waliwo ka video kembatereddewo emisana hajjo ono bamuyita Faluku ng'ayogera ebigambo bino mbiwulira bulungi nnyo atako katono Kasuku nabadde n'omulwadde mu ekiruddu ng'alina obuzibu bw'okussa mukyala mukulu bwe yavuddewo okussa ne kweyongera okutereetinga ne batugamba alina okugenda mu intensive care ICU ng'ekiruddu ICU teriiwo ne batugamba tugende e Mulago ekiruddu teri ICU batugamba ICU wodi bali mugiddaabiriza tewali mpozi nga yakaddako kati ate nga balina ebitanda 8 ku balwadde ebibala ekiruddu beetaga ICU abantu abakulu bayinza ICU waliwo ey'abaana abato n'abakulu ey'abakulu ne batugamba tuveewo tugende e Mulago Kasuku nze kenyini kamakogera navuze n'engenda e Mulago n'engenda mu ICU unit ne bagamba nyina omulwadde wuno ali mu mbeera mbi naye ali mu ambulance mulese tuzumiza ambulance mwali bangambye muleete wano bangambye twalina ebisawo omusawo w'e-Mulago yabiŋŋamba mu ICU unit baali balina ebitanda 35 during COVID ebya ICU ow'abantu abakulu ne bijja nga bifa kimu ku kimu mpaka ku bitanda 7 byebiriyo naye ku line-up y'abantu natuuka mu file waliwo doctor I'm forgetting the name doctor in charge wa ICU natula mu file ng'abantu abakoze application okugenda mu ICU y'e Mulago ne bagamba teekaawo oli wanaaba avuddeko tuli kuyita Kasuku wallahi up to now tebampitanga kituuta emyezi egi omulwadde wange kumugjawo ng'ali mu mbeera tasobola kuwayo mutuwo netugenda fosting ekitanda wasigadde tulina genda Kampala hospital Kasuku Kampala hospital buli lunaku mu ICU is 2.5 million abaliyo mu njulire abaye bataddeko omulwadde wa mu njulire omulwadde nabeere for 10 days mu ICU nga tulina okulonda milioni 2 ate zawaadi gattako amenities gattako ki kati nandibadde nsuubira nti kati eyo referral hospital avudde eggulu avudde Hoima avudde wa bonna batuukiraawo naye mulimu bitanda 7 abantu abali ku Ministry of Health we want to know, we want to ascertain, is this true? Eggwanga Uganda ku myaka 63 weddu egy'obukulu nga Omunyarwanda Nyande Yoseferi Bahabulota basula mutabani wa Kale Kyensente mzezedde wa Kabuyonja atambula yakafugirako emyaka 4 weddu. Uganda eddwaliro lya Ekuli bayita Mulago Hospital teriweza wadde ebitanda ebya intensive care unit ebiwera 50. Intensive care unit byebisenge ewateekebwa abantu abali mu mbeera embi nga tebakyasobola kussiza ku mukka gwabwe alla bwe yabawo ogw'obwereere nga n'eddagala balina okufuna liba lya njawulo nnyo kuli abantu bonna era nga ne mu busenge gye babeera tekkirizibwayo muntu yenna okuggyako omusawo ne Katonda babeera abantu aba. Intensive care unit ebeera y'abantu aba ebeera y'omusawo ne Katonda naye ng'ebitanda ebyo eddwaliro ekkulira muteruuza bitanda 50. Bw'ogenda mu malwaliro amatono teriiyo intensive care unit mu ggwanga ery'emyaka 63 nga Museveni yakakala akateeka emyaka 40. Bano bakyalira okuba nti babbye eggwanga osanga omwami ng'alina $3 million eza dola ziri mu nju ye
omulala alina 5 omulala alina 10 eri abayina ebisawo bya ssente nga bafuirako nfuire bazaanikako mu bisaakaate ebyo nga webali awo bw'afuna ssenyiga oba ekiziiro oba afunye ensanja bavu oba kikyayala kumira ddala kukyusa ku musaayi ng'alinnye emmotoka ng'agenda Entebbe ng'apaakinga Mercedes ye ng'agenda e Germany ng'ajje Buturuuki agenda e India agenda mu America ng'amujjanja wiiki 2-3 ng'akomawo nze mbuuza Munnakiganda Okero Olupot Apuli Mugisha ali mu kulima emmwanyi essaawa zino baakoola obumonde oba atunda amawulire ku street oba ali mu kutema ebikajjo mu ssamba oba musirikale yenna asavinga mu UPDF oba ali mu police oba muntu yenna avuga boda asasula omusolo bw'alwala ye agenda ludda wa myaka 63 olwaliro mbadde ntambula nga ngula ku bigere nga nyimiridde ka stage ka tram bwe butrain buno buyita wakati mu nguudo tunaatera okuyingira omunnyogovu omukyala n'asirituka n'agwa ozafunye kamunguluza n'agwa naye nkulayirira mu ddakiika 3 wabaddewo ambulances nya ne ka tram ne bakayimiriza okumala eddakiika 7 nga bakola ku munnansi era ebamaze omujjawo bonna abadde ku tram badde balinze ne kapiteni wa ka tram ne bakuba mu ngalo just a mere local citizen okurespectinga munnansi ne ka tram kayimiridde abadde munda basigala nga tebatadde muntu mu ddakiika nenga bino ebintu waffe tebisobola kubeerayo dakiika bamaze omukolako bulungi muteeka okusijja musitula muteeka mu ambulance zisitula buli mu naakuba mu ngalo omulala muntu ne bw'aba afudde afunye standing ovation mu nsi ye naye mu Uganda n'owamba omwana w'omuntu awo omusolo n'omunyiga obulimaawa n'omusiba n'omuyiwankamulali mu mbogo n'osiba omuntu nga talina musango n'owamba omuntu nga talina musango omuntu awo omusolo oli ajja kungamba kito likodinze ebiseera ebisinga zino ensi zirimu amateeka essimu zo olina okugendereza nga okwata ekintu ky'okwata muganda wange mu incidents bwe zityo ezirimu obulamu bw'omuntu tebakkiriza waliwo n'ebifo wotalikodingira videos so oli ajja kumubuuza tukutte video no ensi zirimu amateeka si zaakulaakulana si Uganda nti gosobola n'okulikodinga omuntu ng'ali mu toyi n'omulikodinga no zino ensi zirimu amateeka waliwo incidents otalikodinga waliwo wotalikodingira okuexposing ebintu ebimu naye njala kubuuza what went wrong to Uganda after 63 years oyo omukyala ne baana baafudde service agifunye afunye standing ovation ng'etwaddemu n'abasajja ba ambulance neŋŋamba mpulidde ennaku kwegamba eyandifunye obusungu nennyamidde nennyamira mutima neŋŋamba kino kiki ddala kiki ekiganye kiki ekiganye kiki ekiganye basajjamu eki ekiganye mudakiika 3 kunya ambulance nga zisazeeko bulijjo mbasomesa ebintu bino nga ebimu birabiremu ne lwenda bye tuyita fully medical equipped ambulance n'amaaso gange Kampala tetulina ambulance teri mu Uganda tetulina fully equipped medical ambulance teriyo
Nchiddamu, I can confirm to you, Uganda tetulina fully equipped medical ambulance. Tell you. Bino bitaxi bemugule Japan. Bitaxi bemugule China. Nembirete Uganda bu ambulance nemwadika ka ambulance bitaxi. Bi medical card na muchita ambulance teri ambulance mu Uganda. Ampakanya gendo kinonyeko abali mu Europe abali mu America ne museze kulakulanye. Bobo sobola kufuna olukusaba kusiba okirizo gendo olambule medical kibaita medical insurance fully equipped medical insurance genda bako right or recording kibaita ambulance. Tetulina ambulance tetulina fully equipped medical ambulance mu Uganda tezirimu. Nezirimu oyinza okuba ova busaabala ne bakubira ambulance ebinnyo okuva ebusaabala ogenda okutuusa ekirudde oba okutuusa emulago nga wafudde dda ebyuma binnya nga bikubye ofudde. Nga bikubye ofudde. Kati eggwanga lyetulimu. N'olaba abantu ku social media, they don't care about their country. They talk about things which don't add up. Bibozibozi bya kisiru. N'olya nti omukazi yafudde n'afa n'omwana n'amufiira munda. N'olya nti oli yafudde n'obulwadde tebuli detected. N'olya ebintu by'ekisiru ku street. Gundi akututteko eddagala tolina wogenda kuwaaba. Gundi akusibye nga tewali musango kuvunaana. Which country is that? Wano balaunchinga project baga nti project egenda kulastinga emyezi 16. Wakati bw'emyezi 16 gwe kennyini olunaku lwe bagironchinga wayitawo n'otandika omuntu alinga ng'oyitawo wagenda otuuka emyezi egyo wakati wagye 16 wakati wagyo nga project ekirufu eri wakati gigenda okuggwako emyezi 16 project ewedde fully operating. Nga project ewedde ne bakola ekirala. Hey Uganda. Kati olwaleero omukulu Kato Mukiibi owa police. Eno video bagenda jikuwa. Olwaleero kanjogera information eno jite. Ndakwe exposinga naye tewategeera kati kanjogera information eno jite. Njala tegeze gwanga lyona bana Uganda mwenna nti mu constitution ya Uganda n'amateeka ga Minister of Internal Affairs ne Public Service amateeka agafuga police bweba operatinga mu regions era omuntu bagenda okukola transfer kwa police yenna bamuinforminga ne bainforminga n'ekitu kyagenda okukoleramu teriyo muntu nga bamuyita oba ometa freelancer nga freelancer you can operate anywhere taliyo. Kati mwami Mukiibi n'owa Mukiibi bwo gwe teweebuuza nti amateeka wagasomera luddawa kale nkimanyi wayingirira mu community service policing yakitawo gye yakuleetamu ya administration mubende but wantegedde lwaki bakozesa district to district nga teweebuuza who deployed you across the country to monitor, to block Robert Kyagulanyi Center? In the first place, ogo musango, bakugulako musango. You operate under which law? Who deployed you to monitor Robert Kyagulanyi Center? Mukubanga mateka gasomanti. Or you are deployed in a location where you are supposed to operate. So sick of operating a countrywide. Tell your police are meant to operate across the country. Tell you. Ira chimenya mateka. Katulokuba nti oliwa police nenga tomanyina mateeka nti okoperatinga mu district after district tokikirizibwa mateeka niwe kubanga musango kugula kuba kugulako tosobola kubanga goli eggulu goli embala goli mubende goli ebusiya goli luddawa operatinga ngani
It's not allowed. Already Ogomusango. You are operating out of law. I know you are deployed by Salimu Sare and Anita Amongi and the state. But that you are already in a docket that you are going to be answering some questions. Because you are not supposed to operate countrywide without deployment. Whatever police, they are open to operate anywhere. No. If you want to prove me wrong, or someone could take a papalaza kukiriza cooperating with district ya Uganda to forward to Chagwanyi Seta, Mgazi kukiriza to go free the answer to operate anywhere. Eleteka liliyo. Kati wame yushtayagala chiri dawa. Bilo kambiogere, kwanza mbiogere wetu. Ngabo enzize mbagamba nti mu system mulimu abantu abagala okukozesa advantage ya protestive vote. Ne mukibi mwali. Mukibi, I know. You are under the group in the police, which are used to cause chaos so that the protest vote get kick-started. That is your mission. But go and eat your mother something. Muchibi. Go and eat your mother something. Era njara kobaza dani magic. Njara kobaza banawo ne ba foot soldier. Mwe bali kutoa musajja wechayagala. Bachagala banja. Mu police mu maje mulimu abantu abagala okweyambisa ffe protestive vote yaffe tukozesa obusungu tandika okuwaana kantu eggwanga ligende mu ntata kati abali mu police ne maje bawambe kati mukiyo mu group eyo yensonga lwaki ajja mu lunaku ng'asosonkereza president ng'ayagala bamuddemu wabalukewo olutalo nkiddamu Mukibi is among the police officers who are operating under a certain group in the police and in the army, with the aim that if in case there is any demonstration which occurs after the action of Mukibi, those forces take over power via Kodita. But Mukibi, President Yarugamba, tugenda kujja ku government nga tetukubya mu ntuluyi era tugenda kumeekiriza. Ekikola kyokoze mu luzungu bakiyita headbutt. Ogwo omuntu zidane gwe yakuba omusajja omuyitala amanya ngera bide kyogezezaako okukola Saddam kyokoze Dan Magic. Ekifaananyi kyekiro. Neggo badde osuubidde nti abaana bagenda kuba bakola olutalo mufune kye mwagala kyekino. Kino kyakoze ekyo. Okira bulungi nnyo? Ekyakoze Dan Magic. Olwaliro. Kati badde baagala lutalo. Olutalo badde baagala. Naye unfortunately lutalo balumye ki. My message from the manifesto from asking for votes is some completely different message all about reason. We have made it our mission here in Lagos to preach unity, to preach love, and to preach reconciliation. We have been kept Kati ekikiri kyabagwa kita headbutt okutumira omuntu n'omutwe kyekino wano.
My message from the Manchester from Kati Mukiibi ekikolwa kyokoze ekyo onakulolwalero mission yoze njogedde omwami bamusindika to provoke nga baagala spark kubanga yomu kabinja kali mu poliisi nga bakolagana amajagamu nga baagala bakole fujjo ku Kyagulanyi bafune spark kati Mukiibi yomu kwaba agent basindika but Mukiibi you won't get and you won't succeed in your mission. You understand? Togenda ku succeedinga njero ko baza foot soldier ba comrade ne Dan Magic mwe bali kulaga buchi bugumikiriza but Mr. Mukiibi what you did is against the law. What you did is against the law. Eyo headbutt jokubye Dan Magic takuteko takoze eki but ogenze maso no mususonkeza no mukuba. It's against the law. In the normal circumstances, video netekebwa mu court nga mwagenze mu open scuffle. No muntu nakutta. Ekyo muteka bakita self defense. Kubanga obujulizi bwe buli nga Dan Magic tannakukwatako tannakola kintu kyonna gwe n'omubba omutwe. In return, singa Dan Magic abadde ng'omuntu omulala abadde agenda kukoza semu logic in self defense abadde asobola ogenda mu scuffle obadde osobola okuva ng'oli mufu. Bade bajamu tagwa manslaughter. That just manslaughter si murder. Ngogenze. Kubanga eno video bajireta mu court Dan Magic tannakwata koti wali komere gwe mukuba omutwe. In retaliation okwe defendinga asobola okukola ekikyamba genda okujja ng'oli mufu. Ne bazanya akatambi mu court ng'obujulizi nga tewali kiraga nti Dan Magic alina kiyakoze. Bagenda musalira manslaughter gye myezi myaka 6 aveeyo ngogenze. Muli babatendeka mu poliisi temusomye mateeka muli half baked mumenya amateeka temumanyi nefa batasoma mateeka ate watu tugagoberera kubanga nze kyemmanyi bamanga sinda kutinkula ko tagwe nentinkula ko lutalo babu ani atandise olutalo luno nti Mukiibi yalutandikidde ku ground ziki nti tewali lwaki walumya omusajja badde okwendi self defense mwekiri mu mateeka mu constitution mwekiri kobere wa police. You are not supposed to beat anyone. You are not supposed to beat anyone unless ngari zizitinze nga naye atandise okulwana. Dan Magic simuzi wa misango tubadde omufuna n'omusango abadde akugamba nti we are supposed to campaign here as we are instructed by Electoral Commission, not you to block our lane. But you instead, you went ahead and provoked him to the extent that you insulted him, but he remained calm and silent. But next time, your stupidness of the highest order, because you have a plan to provoke, ngamagala spark, it will cause problems. Nze naga mujja kusanga nze wonsangira no nkole byo nkuleka bulungi lene mikono mbaji zinzeeko no numba ne nkuleka no numba ogwokubiri ogwokusatu bo wedde nkigaba ogwokusatu bo wedde mbase kuddamu mateeka mu Uganda tegakola tulina otambule mu butakola bwako nga ffe tuli codinga buli bujulizi bwonna tubuteeke bukola ki obukola ne bano kyebeerabidde kyekino wano wammanga singa amateeka galoozinga kosi yaago ba value yaago ate obumenyi bw'amateeka buyinza oteekinga over oba ontegedde singa amateeka agalina okukwasibwa baziba emisango ate nago gamenyibwa ne gazza emisango ate amenyi b'amateeka bajja kuteekinga over oba ofunye bulungi nnyo kati ekyo nga kiwedde kankibanyonyole buli polisi kyekola against national platform but Kyagulanyi Ssentamu kimenya tteeka mpulira bulungi nnyo naye olw'okuba nti bali mu buyinza basobola okukola buli kye baagala si bwe kiri nti ye naye jjukira ebibi ebiri tebikola kirungi kimu
era bisigala biki bisigala bibi owa police ogenda kukozesebwa time etuuke ngogenda kubeera mu kaguli bwagu togenda kubeeramu na sale togenda kubeeramu na Anita Amongi togenda kubeeramu na Didigi wala Museveni togenda kubeeramu bwomu era etteeka lya poliisi lisoma nti buli wa poliisi akola ensobi tebagenda kuvunana kitongole bavunana gwa and individual kati musajja ati mu kibi ayina n'envi eminannamiro nga nemba zikwengeredde wenno lyawo twakadde olinganywa kaziire bakuyimirize mu kkooti bakuvunana emisango gy'okutta abantu ogenda kuwoza otya ku myaka gyo osobola okuba kagongo sokoloozeemu nga tebannakukozesa saagala obeerenga kapiira abagenda okwesanyuza bagira bagula obupiira ku dduuka ne babukozesa ne babukozesa mani babusuula kubanga bo kusanyuka bakuwedde kati naye bakozesa nga kapiira bo bali mu kusanyuka bajja kumala bakusuule mu kasi nakyo ogenda kukola ensi egenda kukulaba era kankubuulire obutategera mu butambuza amazzi ekiro tegiimo gye mulwana emyaka do you know what it means a person to lead the nation for 40 years without any development in the country but you as a policeman or an officer who is supposed to operate under the law you are used to break the law. You know what it means? Ukimanyi kitegeeza kamba bulireko teri musirikale ali mu prison ali mu UPDF ali mu police akirizibwa kusaba asylum anywhere in the world mukibi teri musirikale wa prison wa police wa maje akirizibwa kusaba asylum oba refugee status mu nsi yonna it is impossible tekisoboka so behave well if you want to prove what I'm saying buuza eyaliko assistant inspector general of police ku mulembe gwa Karekezi Kayihura omwami oyo yagendako ne Netherlands ne bamuzuula nti yali akola mu police bamuyita lire musajja Musoga amanya muganzi jukiza bamuyitani muzijukize ani amanya muganzi jukiza bamuyitani yali musajja musiramu nga Musoga muganzi jukiza amanya yali musajja Musoga nakati teri amanyi gyali bamumaasayiramu baagaana okukola ku bakyula oluvannyuma nga yaliko wa poliisi ne bajja profiles nga mpitirivu nnyo amuyitani mumumanyi yali assistant inspector general police yali w'amaanyi nnyo nga tayogera wewale nnyo Martin Paul bamuyita Siraj Bakaleke. Why is Siraj Bakaleke? He's nowhere on this planet Earth. He sneaked out of the country. He ended up in Netherlands. He applied for asylum. But unfortunately, the Dutch government made a background search. They found out Bakaleke. He was a serving police officer. Mu Uganda ate okudda bamunoonye emisango gy'obubbi n'obutemu. Abadachi bamugambye gundi tosobola oli wa poliisi titusobola kumuluma wa poliisi ow'amagye wa prison tosaba asayiramu teri bagenda kuwa asayiramu Siraj Bakaleke. So muki ogenda kudduka ogenda kudda mubeekde ogenda genda south ne south ne tebasobola kuwa asayiramu ogenda genda ludda. Sam Omara yakomekereza bamukubye obutwa ne muletera cancer stage 4 ali mu ntaana abukuta. Sam Omara mukoddomi wa Buganda yamaliriza ali mu ntaana abukuta essaawa zino babazo mukozesa. Yamala ali mu ntaana abukuta. Yonna gyali obaali Canada tasobola kufuna mpapula.
Siraje bakalekeyo na tasobola ne video inaanza kuba tasobola kufuna mpapula. Kasita omanyi walikuwa polisi, walikuwa prison, walikuwa amaje. Tosobola kufuna sayira unabo yagala nnyo. Tosobola. Ne kati musajja mukulu mu kibi. Oli mukuba abantu wefudde tegwasinga okutegeera ninga atokutegeerako kwa mungoba. So ne kura ensonga eyo ngera bategeeza tuvudde ku kintu kya medical ne tujja ne tutuukaawo onaku lwajjo oba olwaleero njala mwawula ebintu bino bibiri nabagamba dda mumanye ebintu bino byebiruwa omuntu bw'abanga amanye ekintu kyalimu nga kyategeera ekyakyesibako nnyo okusinga okukola ekirala Uganda tetulina lutalo lwonna na nsi yonna wabula tulina ebizibu by'Abannayuganda ng'obutaba na malwaliro obutaba na madagala obutaba na buli kimu naye era Museveni ne ttiimu ye bawandiise ku mutima ne bagamba njagala ompulirize bulungi be very careful tebakulimba bawandiise bwe bati Government ya Russia edduukiridde eggye ly'eggwanga erya UPDF n'obuyambi obw'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu ensimbi obukadde bwa $53. Ekyo kikyamu. Nkiddamu. That is wrong. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu. Kura President Museveni, Russia, Vladimir Putin, ombaka wa Russia mu Uganda, Vladimir Semilov, yabikwasizza nnyo Yando Yoseferi, mu nkambi y'amagye Magamaga. Museveni yeebazizza nnyo Russia olw'obuyambi buno, n'agamba nti kano ke kamu ku bubonero obulaga obwa Sseruganda Russia bw'erina ne Africa. Mu mbeera y'emu, Yando Yoseferi atongozza ekifo awanaddabirizibwa ebyokulwanyisa mu nkambi y'emu. Kati mu bifaananyi bye mugenda okulaba Uganda nga munnayuganda afuniramu luddawa. Lwaki tebatuwa medical facilities, medical equipments? Lwaki batuwa weapons? Because the whites, they know that Africans, we are good at waging a war at a cheaper price because they don't care about Africa. They don't care about Africans. They just care about their gains. Bakuwadde byokulwanyisa biri worth millions $5 eza $. Nenge mulago teri intensive care, teri malwaliro. Eddwaliro mbuzibu. Gwe n'ogamba nti bakuwadde byokulwanyisa millions $5 eza $. Buli millioni ya $, erimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 current kati. Kubanga $, yasseemu kati. Buli millioni ya $, erimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 n'obukadde 5. Awo. Kati kati buli obukadde 5 mu 3 kwate kalamu wandiika awo okubiseemu obuwumbi 3 mu bukadde 4. Buli kakadde bw'okadonatingira district nefuna referral hospital oba ne mu innovating referral hospital za district yezo. Omanyi nti obuwumbi 3 busobola okuteekawo intensive care unit nga buli ddwaliro lirina at least ebitanda 33. Owakanamu obukadde buli 5 mu 3. Buli kakadde ka $, kalimu obuwumbi 3 mu bukadde 4 oba bukadde 5. Buli district erina referral hospital. Gwokimanyi nti obuwumbi 3 mu bukadde 4 basobola okulongoosa amalwaliro ago ne bateekamu ne intensive care unit nga buli intensive care unit erimu ebitanda 33. Ze district ya 5 mu 3. Ze district ya 5 mu 3. Lwaki bamuwadde byakulwanyisa? Bamuwadde byokulwanyisa olw'ensonga
kano mbali temukabuuka nkakusomesa olwaleero naye ntera okukwogerako kankakutegeeze lwaki abakola ebyokulwanyisa waba tewali ntalo tebafuna ontegedde bulungi nnyo ensi zonna bw'oba otunuulidde mu G5 G8 boogera ku weapons of mass destruction ne company zikola ebyokulwanyisa so entalo zonna zolaba ezitandikibwa mu nsi yonna zitandikibwa n'ekigendwa nga mulimu basapulayi abagenda okugaininga mu lutalo olwo bo mulimu gwabwe gwa kutinkula ntalo zisasulira nga bo batunda ebyokulwanyisa kati ne Russia gwe mulimu ogumu gwekola kati bakugamba nti batuwadde ebyokulwanyisa nga tebiriiko bukwakulizo in fact eri teyabadde nti batuwadde it was a business paid for Russia tesobola kuko byakulwanyisa bya bwereere it is impossible kino kijje kunze Russia tesobola kuko byakulwanyisa bya bwereere bayagadde kiteekawo nti babawadde byokulwanyisa miliyoni 5.3 za dollars zimanyigwe ng'akwebazaaki tebayagadde ganti ya Uganda yaguze ebyokulwanyisa abaga nti donation bawe no a big no naye njagala kubuuza tugenda kulwana naani whom are we fighting with in Uganda olwaliro njagala nkubuusa ku bintu ebi toddamu kwebuzaabuza ng'ensonga njagala ozitegeera buli woowulira olutale ewantu wonna olutale olubeera kuba basponsa abagenda okutundayo weapons of mass destruction bwe baba bakola buli woowulira ng'ekirwadde kibaluse ewantu basponsa the international pharmaceuticals ezitaddemu ssente nga zigenda kutunda eddagala ate okulwanyisa ekirwadde ekyo gamba nti otegedde ekibayita global economics mu business mwe temukimanyi kati bakimanyi experiment y'ensi yonna bwe batali Middle East ebeera mu Asia batali mu Asia ebeera mu Africa do you copy that okitegedde experiment z'abasajja bakolera business batali mu Asia eri Middle East batali mu Middle East eri mu Africa kati kizibu si kya byuma kubanga for us we don't care about the machines for we care about what is taking place right now we are preaching protest vote because the regular UPDF officers in all barracks they are behind us including the all police officers and part of SFC they are with us but they are waiting with the Ugandans to stand against Museveni's regime but kino kankibawe mwenna abali mu protest vote abagala okugisomesa nabagisomesa essaawa zino buli kye tukola tukikole nga tumanyi nti bwe tufuluma tetuddaka buli kye tukola tukikole nga tumanyi kye tukola tetudda waka either okumala ennaku 2 kumala ennaku 3 lwaki bana abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti tubakooye era tetubaagala ensonga lwaki tubagamba ekintu kino olina okubeera ng'oli more strong than ever before olw'ensonga tulwanyisa kati forces za mirundi ebiri be tubadde tuyita ba opposition ate be ba NRM katulwana opposition NRM B ne opposition NRM A B okitegera naye era ekyaliyo abantu abalowooza nti bampuuga baseggona balukwago ba ono w'ekirase mujunga nti bakyali mu opposition n'abo abantu gye bali kuga tulina ebika by'abantu bangi be tulina okunyonyola ensonga zino bazitegeere naye nga namu tebajja zitegeera from Uganda tetutaaga byakulwanyisa twetaaga kukyusa bukulembeze kimu kigenda kwekola obukulembeze tugenda bukyusa butya tulina okulabula ekisoboka tuwemba nvudde waka nvuddeyo ngenda kumala ennaku 4 ku street nga sizze waka ebintu bitono nnyo tetutaaga bintu bingi nnyo omusijja nabyogera twetaaga ebintu bitono nnyo tetutaaga bintu bingi nnyo
bitono nnyo. 1 taina maje gasobola motors. 2 taina police esobola motors. 3 Uganda nene tasobola jjo chupayinga. 4 fe tusinga obungi. 3 twagala kukyusa ggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka. Ebisigadde byonna bijja kwekola byokka. Mukitegedde bulungi nnyo. Waliwo ngambe njogera ku bintu by'e Cameroon. Sigenda kwogera ku bintu by'e Cameroon, njogera ku bya Uganda. Eby'e Cameroon twogera ku bya Uganda. Naffe tulina olulimi lwabwe. Cameroon bali mu kukola olulimi lwabwe, naffe tulina okukola olulimi lwaffe. Just e Cameroon tunula bwoti ng'avuga emmotoka, tunula ku left and right. N'omanya ne waliwo asala ne waliwo asala naye ng'ofokasinze ku ekyo. So mwena bannayuganda gyala bagamba ensonga ze Cameroon bo baasituse dda. Ffe tudda, we are the next in Chu. So kikozesa Cameroon kikozesa nga both side mirrors eyo ku left ne ku right. Otunulako enteri y'asala vuga emmotoka Uganda weyolekeddaawo. Okitegedde bulungi nnyo. So buli muntu weetegeke ekijja si kyangu. Sigenda kusuka kuwa na mukama 13 mpera tujja sinkana ku Lwokusatu. Okujonga lw'ekinaba kizze wakati wa nenkya ne kati video njimaliriza mukama 13 mpera. Munsale video mugitambuze buli omwetuuke bulungi nnyo. Mweraba.